weewaawo ssebo nansonyiwa nsanze ndi mu kuyomba ng'ekintu kinnyola naye ndowooza kati ekyo nzikakkanye mbadde sigenda kusobola kukola bulungi lunaku lwaleero ng'obulumi bwa Rajivu n'ebirala byonna siga nti nze muzaala naye fenna atulumye kyekyo kibi nnyo naye nga sinaba nange genda wala kantwala omukisa guno okulamusa ku bonna abatuuliriza mbeebaze gye batuusizaako engalo wiiki yonna kuva ku Lwokubiri oluwedde okutuuka ku Lwokubiri lwaleero omukenkufu Nyanzi Julius nze abalamusaako era nange ngatedde eddoboozi ku maloboozi g'abantu abalala bangi nnyo okusaasira kusukira ddala ng'eggwanga nti omuntu bwe mubanga omuntu alina laavu okuteeka ssente wano ekyo nakyo kikulu abantu baziina bangi naye baziteeka wala Uganda ntayi naye nga tusaasidde nnyo Mugagga Sudil ne famire ye olw'okuviibwako mutabani we Rajivu under that painful circumstance kiri so painful ne bw'okirowoozaako kiba kibi nnyo tusasiddeko nnyo nze nasooka balaba wano ku Martin Road omanyawo nali nga kodi Kampala nakunyumizanga kati fasomanga n'abayindi naye nga abayindi bano nga tuvuganya Bannayuganda n'abayindi yasinga era tubakkiriza kutusinga twalina akakosi kaffe nga tibasobola kutusinga nga twagamba teri muyindi wano kutukola kimu kutusingira wano kutusingira naye nga balina supermarket awo bali waliwo Shama ne Kuma ozimanye zikyamanya ate zikyalinawo nga we bakkirira ngaawo ne bafuna ebyokulya omuntu nga tetubutegeera bulinga bubagiya bwe butyo nagamba nti naffe tugenda kufuna brain booster nkuwulira tubayiseeko eggaali baali bo balya brain booster nga mwe muli ku miwogo kati nga supermarket yaabwe mubaamu ebintu byabwe naffe ne tulumba tugendeyo tulabe brain booster brain booster weenakola ki weenalemera kunaffe okutuyamba naye byatulema okulya byabwe mu lulimi lwabwe bikaawo birimu kamulali birimu spice bili spiced nnyo mu lulimi kyatulemesa okubigula nga kuliko shiraati simanya biki nga tojja kubuuza nti njagala shiraati tomumanyi omanyi tebatera kuwandiikako bintu byabwe luzungu bawandiika mu lwabwe nengamba omanyi gwe nali naye tomanyi ffe tuddeyo tunywe embutamu bino bitulemye naffe tugende ku mbutamu netugenda mu Lubigi nkuwulira netugifuna embutamu brain booster embutamu brain nakunyumiza masteri yalyanga mbutamu na inspiring generation y'aba China yamala kulaba njovu ngeri embutamu ate enjovu teyeerabira enjovu ngezi nnyo enjovu ina memory mu bisolo by'oku nsiko esinza memory afe ne tudda ku mbutamu naye mu kugenda abo Sudiri yali mukwanuga nnyo oyo omwami nanyini supermarket Shama nga we bapoyerawo noyo Rajivu nga akola ki nga muto bambi bwati muto ng'abeera waawo nga tubalaba awo we nasooka obba miitingira era nga badda awo ne boogera mu lulimi luli nagamba ffe byaffe byamwe bitulemye naye katweriire embutamu era basigala Shama yasigala mukwano gwange nga asanyuka nnyo buli wenjija mu supermarket nga ndaba ndi curious nnyo okubuuzabuuza emmere yaabwe eno ne mubuuza mu birima wano nti tubijjawa mitala w'amayanja tubijja Buyindi era ne kakati we mampiseewo mubuuzaako akyanzijukira biki bulungi nnyo we nasooka okumulabira bambi n'olwekyo kitalo nnyo ekitalo naye nga olabira ddala nti nga bw'ogambye nti eba negligence oluusi tetufaayo tetufa era nze tera nnyo okugamba abantu nti problem gye tulina nga Bannayuganda oluusi tulowooza nti gundi yalina okukola ekintu nti mwami Kisenyi yalina okukikola kino yalina okukikola ate naye alina okukikola ate naye yeekwasa mulala gye biggwera nga tekikoleddwa ate ne kikosa abalala bangi nnyo abantu abalungi nze nzijukira
omanyi nategekanga ekikopo wano enamungona nakunyumiza ekyomupiira ekyo Tsunami Cup nkuwulira Tsunami yali akagwe buyindi nenjibulamu erinnya erya Tsunami abayindi nno benasomanga nabo ne banyiiga ne bagamba ate ekyo kyoleeseemu mu kikopo Tsunami yatuyisiza naye baga wano naffe twerwana ku guno omuyaga gwa mupiira twali twakamala osoma physical education nga tusomye FIFA law nenji summarizing nengenda ku Nasarodi nenkubisa ebipande nkutegeera nentegeka naye kati mu mbeera eyo ne bayisaamu ekkubo erya Mwasanjala eryo erya Northern Bypass entima ne zidduka Nakabogo yadduka ne Bemba Musota naye n'agenda n'ekisaawe kyaffe nakyo ne kigenderamu naye mu mbeera eyo best player wange ekkubo eryo baaligula nga ffe tukyamanyi biri ebyaffe nti omanyi tewaaliwo alertness kati omwana emmotoka n'emukoona n'afa twamuyitanga muzeeyi ye Saddaaka eyasooka ku kkubo eryo naye era yali contract yali reckless kubanga tiyanotfyinga nti bannange ekkubo tugenda digula ffe twamanyira kubanga ffe twazanyirangako n'omupiira nga tumanyi kyali liggala kwegamba baali ggala nga eno gye baggala kuba weewaali ekisaawe kyammwe nga gye muzannyira kati kakakolasi kalungi ne tuteekako ne goalpost nga teri mmotoka ekolaki ejja kati muzeeyi lwe yasooka okugendako ng'alowooza byebiri ebyajjo kati luguudo nga baalugudde emmotoka eza yamukuba paka nakati tumujjukira bujjukize yali best player wa tournament yange n'olwekyo ensobi nnyingi ezijje nga zikolebwa mu nsi eno naye nga olaba nti butafaayo butaba na buvunaanyizibwa na kwagala ggwanga lino ate n'ekirala n'abo abazikoze ensobi obutaviirayo ddala gamba nti am responsible bw'okolanga ensobi nga wagaana okutuukiriza kkiriza nti bannange obuvunaanyizibwa bwabadde bwange nze saakola kino kyekyo kkiriza nti ensobi nagikoze kuba ffenna tuli bantu tukola ensobi ffenna tuli bantu naye era ebizibu bw'amaanyi era ne Dr. Museno nali namugamba ku kye bayita presidential syndrome time nagikoininga twali mu meeting ya science namugamba tulina mu problem esinga okuba wano mu Uganda bagiyita presidential syndrome buli kintu bagala bakiwani president abekalakasiza president atule agala funding president atule agala okuinvestinga wano president atule batwala ekibanja kye president atule kati agala okugulawo oluguudo agala president yabalugulawo kati kitegeeza jasiga ataddewo ebijingi okutuuka lwe banamuwa time of appointment so it is killing it nembagamba nti tulina okubuildinga systems systems twali era ne Professor Baguma ono wa Kawanda n'abalala bangi nnyo nembagamba nti tulina okubuildinga ki systems ekola zokka kuba abantu ffe wetuli enkya tuli tetulieyo system ya America paka nakati tosobola kugibiitinga kubanga ne bwaba Obama nga muddugavu teyasobola kukyusa ne bwaba Trump gwe tulaba nti akozesa kifo gamba kino kiteekwa naye era addayo eri ne bagamba wano tekisobola kulikawo wano polisi yaffe gamba weti ne weti so bwe tutakola systems enzulukanya y'emirimu n'enkola y'ebintu bino tukyabiraba nnyo mu ggwanga lyaffe olina okubaawo system enuŋŋamu nga oli amanya nti bw'ogenda mu basiraamu sisobola kuliirayo mbizi it is a system n'okitegeera nti ku embizi tosobola kujoogerako ng'ombaki mu muzikiti naye wanaozanga olwokuba tolina system ojja kutwala embizi ku muzikiti otulogame gafula mbadde simanyi amusore nga naye kyamaze dde okola kyomaze obakosa naye bwebaawo system egamba bweti neki nga n'omwana eyakazaalibwa bw'atandika okwogera naye akimanya kati ekyo kikyabulamu wano kuba advent ku sabiti osobola mukozesa bizinesi yonna it is a system nkuwulira yakolebwa
tisobola kukyuka ne bwobani ne bwoba nakyemalira otya tosobola kugamba mu advent tuge Saturday gulawo business tukole oba musasule tebakkiriza sente ne bwoba mu wakawombi ku sabiti takakwa agamba nti kani tulindeko sawa mukago ogw'ekiro ogwaleero oddemu onkubire tekisoboka so kati yo system kana naffe mu bulamu bwaffe bwa bulijjo mu bulamu systems enkola y'emirimu tunantekawo system ensegenda kutereera kubansi yaffe ngagga nnyo erina ebyobugagga ki bingi nnyo naye olaba tufiirwa talent bwezityo kati nooyo byomu ku bantu abadde ba popular naye bantu bangi nnyo abatufuddeko waliwo gundi Levins yayiya gundi eno berako bamuchera wano koko wammazi bebamucha walinga kefu jago walinga kupara nzijukira awo kunando sawa waberanga nando mwana ali very talented ne bamucho mobi justice kuba bano twali system to muntu bamukwata olino police very talented young man kugamba omuntu bamukwata na kumusalira wo musango na kumwocha ne omwana yabera ko bina bewola buno yatandika bino obwewola bu app buno obukwewola yabutandika kale raba nafa one yatwiza gundi serunjoji yayiya gundi incubator yali hali nyande na tufako bantu bangi nnyo waliwo omwana yatandika kira ivi bamuyita Banet twaberanga naye makerere wali mu Livingstone bena abasirikale bano bekalakasakasa bali bagenda ku ntale school day bajuga emyaka gy'entale yali old boy wentale zino kadenge zino za polisi bye bavuga olwokuba president agenda kujja oli yamutomera nafa ekyo ne kikomaawo kikira hivi yali brilliant young man era abajukira omwaka yaberanga mu Livingstone yasulanga ne Chiwa Alan is my cousin tabani wa Multiplex twaberanga yo ne tupowapo amwe mu Livingstone nenga ayino obwongo iwe muko batandika gondi eyo project yakira mugamba yomu kubagiriko nge ezalibwa no muwala wa Mbire bamukati ali mbizigo bamuyita Cementa Musmenta naye yali ku project bali kati nawe yafana na luzinga ne interest bambi nagenda nadam bizigo nagamba wa bintu kugama system wenzo to protecting a talent titufayo mugwanga so tulina okukyusamu enkola y'ebintu n'endaba y'ebintu wano ndaba abakati ngoluzi nafuya abaganda banga abayimbi ne olabanga system ya wano eri inverted eri bawanyo platform okusinga the content intellectuals exactly no la want talent ezo zonna zifa nete yamanyi oba walide oba ufune challenge ninga te abawalabu America n'abazungu Einstein paka nakati bacha mogerako yakola gubasa gundi Newton Isaac Newton paka nakati is one of the most celebrated British the best British of all time yasoka so oyo musajja oyo walo down Charles Down yakola simanya evolutionary theory simanya chichi so olaba danti abasajja bakyatulese yesebo olw'enkola yaki yebintu katulaba kati ngono omwana omuto wazanyira mu Barcelona Yamal ompira gwazanya because ali mu perfect environment system perfect ne mufirika mufirika chewunyisa kuba mpira gwazanya nze nalabako bajingo Sulaiman abakekero nga tebamanyi oyo omwana
ate kubangu naffe kwegamba tugenda ne tuteekawo system naye ate system ne tugitema kubanga ekyomupiira kyo kyali kiwedde bwe batandikanga ogendanga ebweru waalina kubaawo nti akademi ziggulwewo abaana abo bagende nga babafollowe bajuma bagendanga beerwanako ne bakoma kubanga bagenda eri ne bakuba obwana obwo obuzungu n'obuchina oba buki bonna bonna ne bagamba kikino golo 7-0 naye kati okyasobola obbagoberera n'omanya gye bali abaana bakuba omupiira naye singa kati batuleetera foreign exchange tetutagana kulanga Uganda kati yamaalo ensi ya Spain neno gye yava maama wafunyemu Morocco efunyemu Equatorial Guinea ekoze efunyemu naye singa asigala mu Africa eyo talent teyandibadde honest ibandibadde mu kulwana bamukubya akali they frustrate Mbappe yayagala kuzanyira Cameroon ne bagamba nedda naye rawo yayoka ne bagaana yandituuse waawo Mbappe ne bamu frustratinga ne bamusaba sente taatawe nagenda katize global icon ekisegera ne wano no waliwo omwana asambira mu Netherlands ndoza na Uganda taata we mu Uganda mama we ndoza mu naye era kyekimu yajja wano ne bamugamba gokukiriza ku national team yaffe mbiwulira tujja nga tukyetoloola ndoza waliwo yayite ye manju n'amugamba oba oyagala nkutuuseeyo leetayo kasente kama wati chichi zenzize kuzambira gwanga ame national nationalistic tata we nagamba ebyo bagira tugende kati omwana nasambira eri kati asambire akyali muto rozali I think aloba mu 17 team ya 17 ya Netherlands but give it 3 years oja kumulaba ku top level exactly kati bolaba katugambe anti tata we munna Uganda oyo naye anti kati asambira eri ono muzanyi wa filimu ali mu UK munna Uganda Kaluuya kati singa ali wano mu movie industry yawo bani badde ebikono batajja kuzanyia so bana Uganda ekitusumbuwa yenkola y'ebintu mindset kuba mindset yekuwa system bwebaawo ebintu byekola byokka nti bwokwata ekimera n'okiteeka mu ttaka kijja kula naye bw'okiteeka mu acid kikala bukazi so kati system eri nti teeka mu ttaka bw'oteeka mu acid oba ottabuki ottabusi naye kale ffe tetumanya acid yaluwa ettaka lyeririwa osena busenyero gama mukigezeeko awo mulabe kanyugeeyo naye kale katulwane tis never too late mwami Kisenyi mu nsi yonna ekyuka Singapore ekyuse yali musajja omu gwe bayita Nikwan n'akyusa si kati tize high class nation tebalina bya bugagga naye batusinga n'okufuna ssente byonna basuubula bisuubule naye yagamba nti Singapore akoyo bamidiokers na parliament gye yatandikira nkuwulira parliament ya Singapore Likwani gye yatandikira anti webuzibu gye buva n'akiyiwa n'agamba tetujja kuddamu kukola bintu nga bino n'abambaza white nga buli member wa parliament ateekwa okwambala white saati ya white n'empale yaki ng'ate zikoleddwa mu Singapore n'abagamba nti njagala mube pure and clean buli ayingira wano ng'aliko ebbala essaati enjeru n'empale enjeru toyambala firing squad nkuta era bonna ne batya okulya enguzi ne bakolera eki eggwanga lyabwe so naffe tutandike na parliament kubanga abaparliament kati bonna bakuwulidde embuto zitandise okutokota ati tulina okukopa ekikola Singapore kyekyakola formula wamma omuntu bw'ofuna formula ekola gy'otandikira kuba kati talent yaffe yonna efiira mu parliament buli omu alowooza kubeera member of what member of parliament badokita bainjiniya balooya bani bonna abatasobola batutandikira that's where the problem is okusinziira ku Likwani yatulaga nti bano ababaka be balina obuzibu era be yatandikirako bwe yabakolako ensi yeeterera ka Singapore ze super power mukitegedde talina na kyabugagga kyonna it's urbanicity buli omu asula mu kibuga teri kyalo mu Singapore tebalina bya bugagga bya mu ttaka tebalina amafuta bagagula buguzi ne bagalongoosa
emwanyi bagigula buguzi ne bakola mukawa n'ebyo bugagga bye tulina so kyekyo kyokka Likwani kye yakola yatandikira mu parliament yaabwe n'abateekako strictness abantu abaagalanga okuyisa eyo ddiiru ne baddukayo ensi neekola ki neetereera webitobe kirinze kyempa police maker era banambuuzanga parliament is the problem parliament kubanga byonna babiyisizaawo ebirungi n'ebibi byonna biyitirawo naye bw'okitereezaawo kati n'abaana baffe ne bamanya nti politics buba buweereza sigenda kugaggawala naye kati ekifaananyi kye tulaga nti azif mulimu comedian alwana kuyingira musician ayagala kuyingira omuntu lawyer omuntu alivoko ku TikTok ayagala kuyingira buli omu kubanga kati alaba owange obukadde 35 buli mwezi nga bwenfuna obwa ssente nga ndi mu Uganda omanyi kyensobola okukola eno basinga okusasula when politics pays more than a career and business. The country is doomed. Bosanga politician ni more are really richer than a business person or a manufacturer. There is a problem. Kubanga wali politician taba productive. Ta creating a minimum. Mubotugenda mu factors of production. Tabamu. Ne ati yasinga sente. Kategeze gwanga tiriri productive. Okiwulidde eggwanga teriri productive era olwokuba teriri productive mu kisenyere ronzikiriza bannayuganda mbawe ekirabo kya Sundowner mu myaka 10 ejja Prof by research ngenda bawe ekitereke wanji kye bayita the Sundowner anniversary package mpembuzi nkuwente wanji mpembuzi nkuwente bagenda kuleeta embuzi ate bo baddeyo nante mulimu kyomo kubanga nze njogera ku byuma nti ekyuma kiwagala kyuma mukole bannange ebirungi biri mu kukola n'abamu ne baŋŋamba mukenkufu tulina capitals wadde yogera ku school fees z'abaana yesebo neŋŋamba wabanize mpuliriza mbeera ku ground yesebo era kinkwasa amasimu ganaanagola yesebo kuba wano nawali na wano wadde gampitirirako yesebo nwana afadhali draw nkuwulira nembeerako yesebo abantu baffe nze mbawulira neŋŋamba nga tujaguza emyaka 10 kiki impact ki gye tusobola okukola mu society erida abantu ne bagijjukira emyaka gyonna ne bagamba nti abantu b'empangala nabo manyi n'abantu bange bawakana nabo bansumbuwa ngenda nendeeta ebirowoozo byange ne bakubamu ebituli naye kino namize pini ne ngamba ngenda kukigamba abatuuliriza abakaboozi nti health is wealth wealth is health yombi okinyoola kidde eno n'eno nti obulamu bwe bugagga n'obugagga olina okubaamu bukuwa obulamu obugagga bukuwa obulamu obulamu bwe bugagga kituufu nkutegedde kunoonya package catering for the two niŋŋamba nti bannayuganda basaana ekyuma ekyagaggawaza abazungu industrial revolution nkuwulira batandika okukozesa ebiki ebyuma ne batuleka emyaka n'emyaka n'ebyasa yama mu Sundowner package eno empambuzi nkwente bannayuganda kambaweyo ekyuma gituwe ekyuma ekyo nga kigenda kutunuulira ekintu ekikozesebwa buli lunaku ate kisinga okututwalako ssente nga ge masomero ye institution ekyasinza okutwalako abantu ssente awo nze nsirise n'okusirika baba institution eyo etujjamu ssente naye ate ffe tugijjako ki ogiwe ente n'ekuwa akamyu oba n'akamyu kalungi oba ekuwa ki simanyi nakumanya abamu bawa n'amaziga ekuwa maziga ogiwe ente ennamba naye akantu kekuddiza oli asobola okugamba nti nno kati mwe mwasoma temwatuuka gye mwatuuka naye value gye baatuteekamu bakadde baffe nnene nnyo nti omala okusoma bw'omala okusoma ogenda okugattagatta bw'oti ng'otandikira ku musaala gwa $35,000 naye nga mukadde wamaze asasudde miliyoni nga 4 kati ezo oba olizituukako ddi ekitegeeza kinene kye bateekamu kitono nnyo ekivaamu kwe kusala kanafe katubatapingemuko buli munnayuganda nginamu ekyuma ekikola kyoko ekikola ennoni ennoni at least
sokoleke buli anajja oba ekitereke ekyo mulimu ekyuma ekikola kyoko eza kala n'ebikozesebwa nabyo nabitaddemu wangi mpa embuzi nkuwe nti ekitegeeza nzija buzzi nenkwata ku tereke eryo nosasula emitwalo 10 ensasula emitwalo 10 nengenda n'ebyo yembuzi yo ya mitwalo 10 gyompa nenkuwa ekyuma ekikola ennoni nkuwulira otapinge ku market y'amasomero nkuwulira nenkuwa sukali w'amatugunda katolo nyingidde health nkuwulira obulamu nenkuwa peppermint tea nkwagala nnyo ako kawooma gano dama coffee yagaggawaza abachina naitwa ka marketing eri ku gano dama wakoze gano dama coffee kuno kuwolera gwanga wayogera ku gano dama n'omusomesaako ekitiko ekyo kyekyo nze nali simanyi nti oyingira mu kukolera ddala gano dama owaffe wano bw'oya wano made in Uganda kyekyo bannange kuli kankuwa bugalo oyiseewaawo gano dama coffee otyo mulimu Epsom salt mulungi oyo abantu face zibasumbwa abakyala bamunabe abebigere bibasanyalala okyogedde ne weekend ngenda okugira bwenti nengombo wayi Epsom nenkanoonya ngenda okulaba kakyaliwo nenteeka mu benseni nentuula omwo nga nsoma akataba mwana nagamba nti daddy kiki ne mugamba ndi mu kudetoxifyinga oli muyitirivu mulimu chako toxins zize zituletadde kansa kokolo okuzijjamu abateredde mu chako nkuwulira nembateeramu ekikopo ekya stainless okunywera mu byokya mu plastic nakyo kitulwaziza oba mukiwulira ekyo ebintu ekikopo ekya stainless steel nenkikola ki nokiteekamu nenkibateeramu nembateeramu amajaani g'amapeera ago gawonya bingi nnyo antioxidant anti-cancer twala tugende vitamini ziri omwo nembateramu velvet yaliwo oyo velvet bean atereze enkwaso zaabwe lipoti yafulumye sokole otaddemu nsigo namba oba wamubye powder kawa oli muyitirivu kyekyo kitereke mpa embuzi nkuwa eki nkuwa ente kubanga white sokoleki byotaddemu byonna nga bisiŋŋana emitwalo 10 gye tuba tuleese biri mu bukadde naye okuddiza guba mwoyo tujaguze sundown emyaka 10 eba revolution mu health ne wealth creation kati sokoleke ebyo bwe mmala okuleeta emitwalo 10 packaging anzirayo nayo wetaaga n'omusituzi wangi bitu bingi tojja weka jangu n'omusituzi akukwatireko bijja kuzitowa mulimu ekyuma mulimu ne powder akola ennoni nkuwulira mulimu ebyo byonna byeŋŋamba sukali w'amatugunda mwali ate ye muyitirivu oyo kaveeko ako naddala bano banina suka n'atayagala kuteekako omugejjo lwa sukaali it is very good ate tukakekereza tonyesaamu katono peppermint konkagalairako ewange bekaggwayo ssebo nga ntuma omwana genda onoonye wali peppermint mwana wange amawogwe gano gateekwa okuba nga gasigala gali kalasso anti obeera ku microphone nnyo eriko millions bacteria okimanya avudde Masaka n'ateekako nnyo bonna naye nga kintu kiyitirivu nnyo kati mu mbeera eyo tutandike enkyukakyuka ey'omugundu tugitandise kati bwenzija eyo package yonna ngenda nayeeka nasazeewo tulabe nti tukyusa abantu baffe babeere productive ate babe balamu weewaawo okuddiza guba guki guba mwoyo ate meme gaba era yeefuna meme gaba yeefuna ye anniversary eyo pe embuzi nkuwe nte mukategedde kaakati katumale okwetoololamu katono nnyo tumale okugenda mu mitwe gy'amawulire tulyoke tukomewo tukyali n'omukenkufu Julius Nyanzi kyetuva tutandise okukyogerako ng'obudde bukyali weeteeketeeke genda mu maaso ssebo neyanza nnyo mwami Kisenyi weewaawo ssebo weebale kumpa mukisa guno ogugwanidde era nja kwongera okwaniriza abaakatwegattako yes ssebo n'abo be tubadde nabo omusaawa ewedde tuli mu kwogera ku bintu ebitugattako ate nga tugezaako okwerwanako
luno lwoya lwa munyindo waawo goyina okulwana n'olwesikamu ate enkoba za mbogo zonna zejja zokka mu bunnya kituufu kubanga byonna ebitusoomooza abalala babiyitamu nga beerwanyeeko naye nga kitandika nga ggwe naawe nga sekinoomu weewaawo Wright brothers they took a step ne babuusa ennyonyi ekyalo ne kigamba nti bano abaana balalu bagenda twonoonera ebizimbe ennyumba bazoonoone naye olwaleero buli omu nyonyi era bakayita kabaati nalinnya ebbaati n'ebifaananyi kizibu nnyo omuntu lwe yasooka kulinnya ennyonyi n'ateekubayo kifaananyi excitement eyo kugendako mu airspace kikisanyusa nti kitegeeza oba ovudde mu witchcraft ng'ogenzeko mu aircraft kyekyo kubanga abantu bafutira okuwangaya tebatwagaliza gamba oyo tebijja kukola bijja kulema abantu babeera nnyo mu witchcraft n'olwekyo lwasooka okulinnya ku aircraft mwami Sonko mwami Sonko akutumidde nnyo mukyala yabadde wano maama n'amutwalira ensuwa yaŋŋambye ensuwa yatuuse bulungi era ŋŋambye nfunye ndi mu kunoonya amalagala ga lumonde njikuute munda tayagala gyozesa sabbuuni kale kinsanyusa nti mu byobugagga byonna ebiri mu ggwanga lino n'abantu abava emitala w'amayanja bye basobola okukibawa ye ekisinga okuba ekikulu ensuwa era emutabula bwe bateze luli baagireka n'atabuka anti kati yagimanyimu omugaso leero yagambye omukyala ddayo oteekwa okuleeta ensuwa era bagituusizza yagula ne packaging ereme kutuuka ku nnyonyi nti ate yabajjuseemu n'olwekyo mwami Sonko weebale nnyo kyakulabirako kirungi kulaba nti ayagala ebintu ebyaffe ebyawano kubayo tekinologiya w'ensuwa waffe waffe bajjajjaffe bamutandika kati ffe prof bio research twongeddeko ka tap omuntu aleme kuteekamu lujjo muli ate kuleeta bukyafu so n'ebintu ebirala bingi nnyo tusobola okubikola nga bwe nzize mbasomesa mu nkoko n'ekitereke kino kyetulonkinze tutta omukisa guno okukilonkinga olunaku lwaleero kubanga tubadde tulwana okuwasa oba okumenya akaggi akaggi bw'okasamba ate ng'otaddemu ekintu ekigenda okugasa bonna kiba kintu kirungi nnyo abantu baffe tebagamba ate enkoko kati muzivuddeko nedda tukyasiriko naye gano mawulire gassanyu agatalekeka mbadde nyina okulonkinga ekitereke kino ku akaboozi era ekitereke empembuzi nkuwente kiri officially open wangi kiri open olunaku lwaleero gwegenda wali ku bio research nga ntwalawo ki genda n'emitwalo 10 bw'oba oli wala osobola okusindika mobile money kironde Edrin waali ajja bikuweereza ne bw'oba mu America kijja kutuukako naye ng'ekitereke kino kyakujaguza emyaka 10 nga tuweereza mwami Kisenyi nkuwulira kitegeeza akazindaalo kano nkamazeeko emyaka 10 sebo tudde naawe wano giringa emyaka 2 emyaka 10 emyaka 10 tugiwezezza nga tuli wano lwakubiri ate nga toyosangamu siyosangamu ne mu covid twasigala tuzikube emmundu 10 years it's worth celebrating si business nyingi ezituuka ku achievement eyo that level of consistency and hard work kati mufo kyokwewaana fe twagambye katuddize abantu baffe tubafunire ekitereke mancha kya sente nyingi kiri mu bukadde naye abantu bange bagambye kati losi kyeno gyolese ne bagamba bannange ogabiddeko ekyuma ogabye kino ebintu ogenda okutunula kakadde kalamba kalumyewo n'okusoba tasobola na kubisitula ayeta gwa musitulirako omusituzi era aba fast bali mu kukola sente
nenga Slav kwagala muno bannange mukuba obugalo emitwalo kwata 10 gyokka ekitereke myaka 10 nga tujaguza Sundowner eno bagiyise mpa embuzi nze nkuwente abaana baffe abali mu holiday kati bafune ekyuma addeyo ku ssomero ng'asobola okukola ennoni wamma ate oliyose n'okireeta ng'obudde bukyaloloza kati mu holiday tukyalina kye twekwasa abaana mu kifo ky'obbagulira ebitumbuwa n'ebiki bagamba ebitumbuwa eyo package yegenda obbakolera nga ne ka school fees kyekyo omwana akola ennoni azitwalira eddoosi director of studies abasomero limuwagire omuzadde akola ennoni awe essomero kyoko omwana asome yes ngulira kubanga amasomero mu Uganda gasoba n'emitwalo 5 ate gakyagulibwawo buli lunaku nefu amasomero tugatapingako tutya tetulina ate ekirungi ky'abasomesa kyembaagalako ffe mu business omusomesa ennoni agiwandiisaako omulundi gumu n'agimenya amala gimenya n'akajuga wansi kati ffe abanoonyi b'obutale nga tukuba mu ngalo ngogamba nti ssebo yongera menya simanyi kiri mu ngalo z'abasomesa awandikayo ebigambo 2 ng'ennoni agimenya pa ate gyamenye tagiwandiisa akanyuga buki nkanyuge ngati ng'atumya go to the director of studies bring me a box ng'oleeta box ki ogera okakananga box emu ekola olunaku lumu abasomesa n'enkya bwe batyo kati ate nekyala abamu aba backbenchers babaguluminga oba babadisciplininga nannoni anti nga otulako akamenya mu bwati n'abatunulira n'alyoka akasindika tu oba eno muli eno wansi olina bye mukolo ngenda okulaba kakkuba ako katale kuba nakuba backbencha nga 10 nga ffe tutunda abakozi b'ennoni nolwekyo wadde waliwo tekinologi naye olubaawo telugenda gwa katale kubanga okusinziira ku optics surface eya black n'oba ogiwandisaako ekyeru tebistraininga maaso kyova laba abasomesa baprefaringa nnyo blackboard otyo okusinga zino zi whiteboard ensima zino zi projectors baagala nnyo okuwandiika ku black oyo kubanga tizinakyo optics nti black amanchinga n'ekyeru ennoni njeru background ya black testraining amaaso era ffe abasomera ku blackboard ebintu twabikwata nnyo butereevu naye abaana baffe buli kaseera baba bakaaba maaso bakaaba headache kubanga kati oli obanga amuzizaayo nti asomera ku kitangaala ekingi ennyo ate ne background eri faint astraining alina okugaziya amaaso retina ne optic nerve birina okubanga bikyukakyuka asobole okulaba so nolwekyo kitereke ennoni tegenda kugwa bbeeyi naddala mu Afirika ate bwe tugattako ezakkala omanyi bwe tukola ezakkala tuteekamu fuddukala okola oba zared tuteekamu fuddukala fuddukala ozikyazijjukira baziteekanga mu ice bimbo eddagala lyabatanaaba kati awo nga okola ennoni ez'enjawulo so kyekitereke ekyo omwami Kisenyi mulimu kyoko manyi ekyuma ekikola ennoni mulimu ne powder akozesebwa gypsum powder gypsum oyo abakola ennoni lwaki zibadde zisumbwa abasomesa abamu ne basimula ne basinga zita dust kati okukola dustless chalks gundi ennoni ezitakunkumuka opima kilo y'amazzi ne kilo ya gypsum powder kati abantu abamu badde bapima lita y'amazzi ne kilo y'amazzi tebyenkana kati kilo ebe balansinze bulungi nnyo ne powder oli nti buli powder afunye ku mazzi nkuwulira kati naye bano badde bakola kyoko nga powder omutafuna ki tafuna mazzi kati n'atali yakitinga n'akunkumuka omusomesa omuddugavu n'afuuka nga omutwe yeekubye kopagaalo yenna nga mweru yenna kati abamu kikosa n'amawuggwe
noni bwezityo ne zibakosa kubanga zigenda mu mawuggwe era abasinga abasomesa bafuna nnyo respiratory problems bakolola naddala mu advanced gundi nga bakuze emyaka egyo amagugwe gakosebwa naye kati okukola ennoni ennungi tugenda kufuna kiro y'amazzi kitegeeza wetaaga kaminzaani buminzaani tubulina wali ku bioresearch ekiro n'opima kiro y'amazzi ne kiro ya gypsum ate gypsum bino obugagga biri Kalamoja ebyo lwazi luli Kalamoja byawano byaffe Kalamoja waliyo limestone nkuwulira waliyo marble bangambye nti waliyo ne lithium lithium nayo mulungi lithium bakola kati zino electric gundi bino gadgets tulabako era lithium batteries tekyalesa ne Elon Musk yasoose kuyisa mugundi ene ye ya Starlink ya internet ninga kubanga akola electric cars Uganda ngagga ngabwe nabagambye naye tukyali bebafu tulina okuzuukuka naye kati katutandike ne industrial revolution eno buli maka gafuna ekyuma ekyakyusa abazungu kyuma abazungu bwe bava mu bino nti mbeerawo neninda emmere nengenda ku ttale nemala okuyigga nenoonya ekyokulya ne badda mu kubyuma kyekyo kye bayita industrial revolution kitegeeza buli munnayuganda yandibadde n'ekyuma ewaka muwulidde bannange tosobola kwogera ku nkulaakulana mbulo kiteekawo ng'etteeka ti buli munnayuganda oteekwa okubeera n'ekyuma ewaka kati tandikira ne ku kino kubanga ekyuma what is a machine is simplifying a work it makes work what easier wamako twakasoma yali physics what is a machine naye ate nga nzijukira nali nkuraminga kakuraminge kati ate mpulira nkiyize bulungi is anything that simplifies work kati nze kukola sukali okuva mu matugunda mu stevia oba mu gundi ekyangwe wabawo neki agave omanyi wabawo kiringa saiso kati saiso avaamu omubisi gwe bayita agave nectar nagwo mulungi kubalina sukali naye kati bw'oba olina mashini oba wa masteringa era abantu bagamba ebintu nyina mutawale nga ajamuza rutaya ebintu bino obikola gi webaka gwe mwana gwe sono mashini yerabidde nti mashini weeri na masteringa kati osobola okukola products 1000 ne mashini egi emu bweti kubanga tactics ne skills nazifuna sukali wa stevia yantwala emyaka 5 kumperfectinga wangi naye ono wametugunda yabadde wiiki kubanga olede kati tekiniki ogirina n'ekyuma oba oliawo nti stevia oli wafunanga na kinu n'osekula n'oddamu n'ogenda okola nga ate tebivuddeemu n'oddayo n'ogamba oba tusooke tukaze ate tusekule n'okola ate era ogenda okola ekinu n'ogamba kinu tekikola kyekyo so mashini abantu bafunye omukisa abaana at least gwe n'oba oyagalamu sukali w'amatugunda mu kitereke oba amajani ga peppermint mashini giwa omwagalwawo oba asobola okuba omwana omuyambi we waka akukuuma ewaka naye atandika omulimu ekyuma kiwagala kyuma ng'olina ekyuma obwedda ndowooza nti mu package mulimu sukali w'amatugunda yekka mulimu ne mashini ekola ennoni mulimu powder avaamu ennoni kitegeeza bw'ogifuna ekitereke kya sundowner omusana gulina okukka kino kye bagiyita illumination nti tulabye omusana ye sundowner twagambanga illuminati simanya ate bakoze batya bayita okulabikirwa omusana kitegeeza omusana bwe gubaawo enzikiza tekola ki tesobola kuyimirirawo kati enzikiza y'obutafuna ey'obutaba na mirimu ey'obulwadde endwadde oba ogigobye nkutegeera mulimu n'ekitabo kyenawandiise ekyokulima stevia okubulya omwami kisenyi n'ebimu byerabira ebirimu mu kitereke kubanga sundowner gwe nga bingi nnyo anti sundowner ebadde instrumental
sisobola olinga agasse nti buli mwaka otuteereddemu ekitereke up to 10 years. Sundowner esitudde abazungu ne balinnya ku nnyonyi ne bajja wano. Monna Uganda bitegeera yalaba abazungu agamba kiki omuzungu ndooza ye bwe yalozaako n'agamba every year buli lwana akasuulayo we have to come. Abazungu ne bajja wano so tetusobola gibuusa ki maaso bano bonna bamwami Sebunya they are products of Sundowner. Mwami Semusu bano bonna bamukisa bana Uganda bonna bolaba batandisa amakolero bayita muki mu Sundowner. So n'olwekyo egwana ettereke sematereke tuliwo abakyali wabweru mu kizikiza. Kati oba oli awo munnange naawe abadde awulira ekigambo kino oba oli omu nga ne Sundowner bwe kutuukako ogamba maama sijja kusobola kati golokokerawo ogenda kusobola oleete ne famire yo kubanga luli abamu oba oli awo babadde ajja yekka ebikomawo n'agamba munnange akasente antikeeko kati golokoka ettereke lifune itandike kukolera ewaka ojja kulaba nga famire yonna ogenda kugireeta. Mu byuma byonna byensomesezza Abannayuganda biweza 1,000 naye nalonzeemu ekyennonyi kubanga amasomero gano gatutapingamuko nnyo naye ffe tetulina kyekijjayo kati buli mwana alina buli muzadde alina omwana asoma package yiyo kubanga oli edda baba tunzanga kunku ekisomoso yali akunyumiza wano nali muwulire yatwalangayo matooke natwalayo ennyaanya nasigalayo n'alyoka abanja n'asobola okusoma. Kati kisomeso teyandifunye knowledge eyo naye kati abasomesa b'ennaku zino omutwalira amatooke n'agamba saagalako bikuta genda wagawaase naye kati ennonyi tasobola gigaana regardless naye ennyonyi emusanyusa kubanga nabo bastraininga amaaso mu light gundi zino technology empya. So kati tubanga tulina ekitereke ekirimu ekyoku machine kirimu n'ebikozesebwa ebyo wealth mulimu ekikopo ekikopo nno kintu kikulu ekya stainless abantu baffe babeerawo nkozesa ekikopo ki nze dda nga muzeeyaga ate munywe tujja abagenyi twabaweera mu kikopo kya plastic kubanga bo baali bamanyi kikopo kya plastika actually bikopo bya plastika biri meant kusenebwamu busenebwa mazzi wawantu oba ebintu ebyo room temperature naye ekintu ekyokya kyonna buli lwokiteeka mu kintu kya plastic buzibuwa bw'amaanyi carcinogenic disruptors nga zivaamu mu plastic nga ozinywa nga ziyingira mu mubiri. Kyova olaba mu kitereke muno nataddemu chako research eriwo eri latest eraga mu myaka obukadde 5 abalenzi tugenda kubanga tebakyazaalibwa mu nsi eno mu 5 million years from now ekintu kye bayita mulenzi musajja we shall be extinct watasigalawo abakyala bokka ekitutuusizaawo y chromosome eri lost ekendedde okumanya era ekendedde otunuulira ku baana abalenzi abakola ki abazaalibwa batono nnyo mu malwaliro baga nti abawala be basinga kati okuzaalibwa South Africa Cyril Ramaphosa president waabwe yagambye nti osobola kuwasa n'abakyala 5 yabagambye kiri abakyala abangi South Africa polygamy yakkiriziddwa abasajja batono ddala era waliwo ne Pentecostal church ku Sunday yagasa abagole abakyala 5 South Africa era aba polygamous mentality ogenda South Africa kati ndaba bannayuganda abasajja abasinga bagamba maama singa batuwa visa naffe ne tugenda y chromosome yekola omuki omulenzi maama aleta x tata analeta y ne xy nofuuka omuki omulenzi actually maama abeera ne xx tata abeera ne xy kati y etandise okunafuwa edda yalina jini za 5 ne kati tekyalina tekyalina characteristics bannange kati kivudde ku ki toxicity obutwa bungi kyovulama n'enkwaso zikendedde
kubanga Y esalawo ne ku spermatogenesis bagiyita SRY gene yekola gondi enkwaso spams ezo nti enkwaso ena edduka emisinde ye n'abeera ya mwana mulenzi oba ya ekitegeeza nti eggi lya maama lyo teririna kye lisalawo lirinda bulinzi XY waba X muwala weba Y mwana muki mulenzi naye ate Y eri mu kufa kati egenda okutuuka wano nga Y mu myaka obukadde butaano ekitegeeza nti ku ludda lw'omusajja X bwe dominate nga Y eba tekyalina amaanyi kyekyo ekiriwo kati Y edduka mangu naye koowa mangu ate obutwa bugiyisa bubi kitegeeza bwegenda okulumba efa mangu nga omukyala ali toxic ngoba ta detoxifying gundi pH eri so high aina acidity mungi ate abakyala baagala triple C chicken atabula balina infection tebazijjanjaba kati omanyi wenda bela infections nyingi ku Facebook okwo ne TikTok oli agenda n'ateekayo nga abigula laba infection ze comment z'osoma laba infection okay kyekiri mu society abantu infection zikola mpitirivu zeeyongedde naye kati ezo infection zikosa wayi kitegeeza kati abakyala nabo baba balina otuyamba okudetoxifyinga chako oyo akola kinene kyobula namutaddemu mu kitereke n'omwami naye naawe we detoxifying enkwaso zo amazzi galimu gatambulira mu kifo ky'okubeera acidic gabeere alkaline kyovula prostate ate yandikoza alkalinity naye ate endwadde kubanga prostate ne bigenze tuzingako bwebiti prostate yekola alkaline sime ebeera alkaline kuba minerals nkuwulira kati ate bwetuuka muli ng'ate acidi mungi nga nte neno gye biva acidi ne gye zigenda eri naye acidi mungi nga omwana abula nga te batugamba obufumbo yeki ye mwana kati ovula mu kitereke kya Sundown twagala mubeere fertile kati mutegedde mubeere generation yaba intellectuals ba philosophers mulina okubaamu chako mulungi atava mu kalitunso wa lemoni twamogerako wano lemon eucalyptus yasibuka bunyolo eyo abangereza ne bamubba ne bamutwala mu Westminster's Abbey ne bazimba mwezi zonna entebe zaabwe n'enzigi ebiriyo ebyo bonna Queen mwe babaziika timba we bunyolo yawawaabira Bungereza naye Bungereza tennabatusasula abantu abo ate yasasulako Mau yokka aba Mau ate nga Mau bo baloopa nti mwatutta nnyo naye ate abanyolo babatta ate n'okubba ebyabwe ne bababba era bunyolo bagireka eri underdeveloped naye nga bagamba Katonda talya paani tagana n'abawa amafuta era baalyoka ne bagatagazuula ku olwo kubanga ate wano bandivuddewo kati ekyo kyonna kati kalitunsi oyo gwe tuzze nga tukubisaamu kati omufumbisa n'akola oba omukabonizinga n'akole amanda kati amanda ago n'ogamansaako Epsom salt kati era n'ogafumbisa kati Epsom akuba ebituli mu mande ago wabeera activated kye bayita lattice ateekamu obutuli obwo obusika nga bolaba bonica abakola black stone we bakabonizinga amagumba kati biba bisika obutwa kati geza bijja tutaasa enkwaso n'okwongera testosterone akendedde tubera abasajja balinga bakazi kati ate era ne bagamba amaanyi gabula simanya biki ne bwepiika otya ebyo nga testosterone mutono kyekyo oli mu kutuuyanira bwereere kati byonna biri mu kitereke ekyo ekya Sundown emirundi ate tokimaze eyo tukonyeeko obukonyi bannange naye nga gwe tobuuza genda obuuza ekitereke kya Sundown mpembuzi nkuwente kirwa code password is njagala kitereke kya Sundown mpembuzi nkuwente era climax za celebration zijja kubayo nga 10 ogw'omunaana ye climax 10 ogw'omunaana Prof by research we yazaalibwa mu URSB ako kankawandiike 10 ogw'omunaana omukenkufulu yazaalibwa 10 ogw'omunaana maama we yazaalibwa 10 ogw'omunaana nga mulungi nnyo era waffe bapate
10 ogw'omunaana. 10 ogw'omunaana. Mama ensobi gye yakola yanimpise n'Augustus. Naye awo wali ogenda kubeera father. Awo wali ogenze father. Ate teyantwalayo. Olimba. Obubaani buno bwe nanyokeza. Wali sikato ogendi naye twandi. Kati natuuka mu seminary. Nengamba Father Judy Omugenzi. Bamuziikaawo bayitawo Namayumba. Bambi. Ne ono Mukaja. Ni Father Magembe. Ye Father Magembe mulwadde tubamusabire bambi. Mulwadde. Kati nembagana ne mumanyi zengenze mu science. Fena tunaba abapatiri. Ani anajjanjaba munne. Ne bangamba tugenda mu Lusirika. Mwana gwe. Totubuulira na kutubuulira. Leka kutumenya mutima. Era olukiiko lwatuula omwana ava atya. Mu seminary. Nkuwulira. Nije calling yange yali ndala era eventually they accept bakikiriza twandibadde era twafiirwa nnyo bandeka nali njagala nnyo science kubanga yankubyako emigo bwe nakola project etakola ngamba nja ku disapproving theories zino so mami sanyi bye mbozi tebankadde weewaawo sebo nzikiriza tugikomye wano wesebo naye nga ndi musimu nnyo olw'enteekateeka eno weewaawo ku Prof by research okukkiriza okuddiza abantu ekitereke kino mpembuzi nkuwente omuli ekyuma n'ebintu eby'obulamu nkuwulira ekyo kirungi nnyo naye nga bw'oba oyagaliza munno bw'oba okiguze wa omwana wo ekyuma oba wakukuuma oba driver wo naye empowering atandikewo omulimu tomanya eyo ojja kuba stepping stone era ali kujjukira emyaka gyonna nti wamujja wamuwa wealth mu kifo ky'okusaba omuntu sente nti buli kaseera mpa sente gwe mugambe mukama wange kangende nkuleetera ekitereke mpa embuzi nkuwente naye ekyuma ekirimu ssebo nsaba busabi siragira okimpe akisabe yasigaze biri ebyokussa nti tassa bulungi esizi muyisa bubi sukaali ya musumbuwa mulimu w'amatuguna ng'omusabeko kyuma kyokka si wabi nti oba oyogiteesezza kabawe simu eno eri 0702 06 52 kanjiddemu eri 0702 06 52 ne MTN eri 0779 yesebo 5 Prof by research wo tusanga weewaawo era natalina akasimbi osobola okusibako noga ntaddeyo omutwalo mukisa mpewo gujja omulundi gumu tukoze ekiki mpola n'okisonda kino ekiterekete kiriiwo mu nsi wangi mpa embuzi nkuwente wangi wali olabeko mwamisenyu omuntu gwe waakamyo n'akuwa embuzi naye nze gambe mpa embuzi nze nkuwa eki nga nsobola n'okuleeta omutwalo gwange buli wiiki n'otandika ekkolero ogenda okumalako omwezi ena gigenza ogenda okulaba mbuzaayo kwena mbuzaako 6 n'ogamba guno 6 ngwesobolera n'oguyiwawo gwonna kyuma n'otandika era sebo nzikiriza nkirangirire nti kiguddwawo mu butongole ekitegeeza nti ettu lino linaatutuusa 10 ogw'omunaana kyenjagala byotugabira kyenjagala Prof by research accountant wesibe 2 mikisa giri mu Katonda bwali tubuuza mwakola muki mu nsi muno mbasonyiwe okuyingira eggulu tujja bagamba mpa embuzi nkuwente ekitereke ekyagabwa sebo otukkirize mukama waffe Katonda tuyimirire ku ekyo amiina kale sebo butereevu mugana wange kabozi ku 2 tugamba tutya weewo omulimisa kisomo